Omulungi sweetheart andaba era mpuliriza nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala okukulabako mu maka gaffe ag'omumbejja w'Emitimaz Voice Podcast. Nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala okusookera ddala ntuusa okwebaza eri ggwe atambudde naffe okuviira ddala gye twatandikira YouTube channel eno ate era ne tutandika podcast eno ng'oli wamu naffe ate nga watukola obulungi obutagambika mukwano n'osubscribinga n'onyiga notification bell buli video gye tuteekayo ng'olikinga ng'okommentinga ng'osharinga link ne banna abalala bonna nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala. You're doing us a great job. Webale nnyo webaliza ddala Mukama Katonda akongera omukisa. Ate gwe sweetheart omupya eyakatwegattako wano ku podcast yaffe ey'omumbejja w'Emitimaz Voice mwanatu nawe tusanyuse nnyo okukulaba. Tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala. Wandiba nga gwe omu ku abo abatuyambye okuba nga tutuuka wano tutuuse olunaku lwa leero. Munnange twawezezza abantu oba ba subscribers 2,000 namba. Ekyo nno ekitiibwa n'ettendo tubiddeza Mukama Katonda olw'okuba nti munnange twongera okukula buli lukya ate kijja kutusanyusa nnyo singa twongera okupushinga channel yaffe eno ate ne twongera okuparticipatinga nga tukommentinga nga tusubscribinga nga tunyiga notification bell nga tusharinga links zino ne bannaffe abalala bonna abali eyo okusobola okulabika nga tutambulira mu line ennungi nnyo ey'obulamu bwaffe okusobola okuba nga tubeera ne self love self care n'ebintu bingi nnyo eby'enjawulo wano ku mumbejja Emitimaz Voice Podcast. Nkukakasa nti okusalawo kw'okoze kwa njawulo nnyo era kulungi nnyo togenda kwejjusa olw'ensonga nti ebintu bye twogerako oba ensonga ze twogerako zeezo zennyini ezikwatira ddala ku bulamu bwaffe. Twogera ku mental wellness, twogera ku spiritual growth, twogera ku soul healing, twogera ku emotional well-being, twogera ku inspiration, empowerment, transformation and life. Kale kwegamba ebitukwatako okusingira ddala the mind and the body and the soul okusobola okulabika nga obulamu bwaffe butambulira ddala bulungi nnyo nga gye nkomezza. Twogera ku topics ez'enjawulo naye ate era olunaku lwa leero sooka osubscribing ku YouTube channel yaffe olemu okusubwa kuba bingi nnyo nkyafumba era nga nkyakuleetera subscribe. Nyiga notification bell eyo nayo ng'omaze okunyiga akapeesa akaliko ekigambo subscribe gwe tomanyi ky'oba otukoze okunyiga ku subscribe. Buli wanyiga subscribe nga n'ennamba y'abasubscribers yeeyongerako ate era y'ensonga lwaki nzijja ndi musanyufu nnyo bwe nti olw'ensonga nti buli lunaku olukya tuba tweyongeddeko omuntu omulala ate kiba kitegeeza ki ekyo gye ndi? Kiba kitegeeza nti nange kinyamba okwongera okukwata ku bulamu bw'abantu bannaffe abalala obulamu nga tubukyusa nga twongera okwetegeera ng'abantu nga tumanya ki kye tuteekeddwa okukola naki kye tutateekeddwa kukola na butya bwe tuyinza okutambuza obulamu bwaffe okusobola okutambulira mu line entuufu n'atusanyusa. Olunaku lwa leero topic gye ngenda okwogerako yakutya. Ngambye nti olunaku lwa leero tugenda kwogera ku fear, okutya. Osobola okwebuuza okutya kye ki? Okutya kye ki? Oli bw'ayogera kutya mu bwongo bwo kikuleetera ki? Owulira otya? Okitegeera otya? Okutya kutegeeza ki gy'oli? Kakati nze omumbejja w'emitima engeri gye ntegeeramu okutya yeeno. Okutya kye kintu buli omu ku ffe kyawulira oba kyafiiringa oba kye yali awuliddeko oba kye yali afiirinzeeko. We feel fear sometimes kuba tuli bantu. It's the human nature okuba nga tuwulira okutya munda mu ffe. Ate nno mwattu okutya tekuswaza. Okutya kya buntu nnyo nga gye nkomezza. It's natural for any one of us to feel fear. It's natural and it's no problem for any one of us to feel fear. Obadde okimanyi nti okutya kuno kutuyamba okusigala nga tuli safe singa waliwo obuzibu obuba butuuseewo. Naye ate okutya kwe kumu kuno munnange okusobolera ddala okutuzza emabega ne tutabeera ekyo kye tuteekeddwa okuba nga kw'otadde n'okubba essanyu lyaffe ng'abantu. Awo nno w'otegeerera nti okutya kuzibuwaddemu newankubadde kya buntu okuwulira munda mu ffe muli nti kati tutya. Abaffe oyinza n'okwebuuza ekibuuzo nti lwaki
nfuna okutya oba lwaki ntera okutya nga tewali na buzibu bwonna. Kino kituukawo olw'ensonga nti mu bwongo bwaffe muno, in our mind, tugenda ne tujjukira okulumwa, okunyigirizibwa n'okutyoboolwa nga kw'otadde n'okweraliikirira ebiseera byaffe eby'omu maaso, our future. Abasinga ku ffe wenjogerera essaawa eno mu bwongo bwaffe ebintu bingi nnyo bitambuliramu. Eyo gye twakulira, engeri gye baatukuzaamu, abantu be twakuliramu, embeera gye baatukulizaamu, oba baakula batunyigiriza, baakula batutuntuza, baakula batuyisa si bulungi. Kale kweggamba tugenda okukula okutuuka wano we tutuuse nga mu bwongo bwaffe tujjukira obulumi obwo, nga mu bwongo bwaffe tujjukira okunyigirizibwa obwo kwe baatuyisaamu n'okutyoboola nga kw'otadde. Tusobola n'okuba nga abamu ku ffe twaliko abafumbo, era ng'obufumbo obwo bwali butweyagaza, era nga twagendayo tweyagala ne bantu bannaffe oboolyawo be twalondawo okubeera nabo. Naye nga bukyanga tuyingira mu bufumbo, domestic violence yafuuka domestic violence, nga bakutuntuza, nga bakukuba enkya n'eggulo, ng'omuntu psychologically akutokyalinga ne waaba takukutteeko kukuba, naye ng'alina ebintu by'akola ebikuleetera okujjula okutya, ng'alina ebintu by'akukola ebikuleetera okwekyawa, ng'alina ebintu by'akukola ebikuleetera okwewulira nti toli wa mugaso ku nsi kuno. So ng'ate si bwe tutyo bwe tulina okutambuza obulamu bwaffe. Era bwe njogerera okutya bangi ku ffe kutuleetedde okwesonyiwa embeera ezimu, kutuleetedde okwesonyiwa ebintu ebimu, kutuleetedde okukyawa omukwano, kutuleetedde okwesonyiwa ebyokwagala, kweggamba olw'ensonga eri oba n'embeera eri gye twayitamuko emabega. Ate abalala ku ffe oboolyawo tetuli bafumbo, naye ng'obufumbo tubutya. Ng'ekitutiisa obufumbo si kirala, tujjudde okutya. Oboolyawo amaka ge twakuliramu nga dadi akuba nnyo mami, nga mami avuma nnyo dadi, oba nga mami yennyini yakuba dadi. Kakati n'otandika okwefumiitirizaamu n'ogamba obufumbo bwe buti bwe bufaanana. Kakati nze nange ngende mu bufumbo nga maama wange oba nga taata wange yayita mu mbeera efaananako bw'eti. Nedda nedda, obufumbo mbutya, oba eyo ntyayo, sijja kuyitayo. Kale abasinga ku ffe bwe tutyo bwe tutambuza obulamu, era nga n'essaawa eno bakubuuza ki ekyakutuukako, kiki tofumbirwa, ki ekigenda mu maaso. Ekyamazima nga tujjudde kutya, nga buli kimu tukitya ekyefaananyirizaako ekyo. Okutya nno munnange kugenda ne kukulira ddala mu birowoozo byaffe oba mu bwongo bwaffe, ne kutulemesa okugezesa ne ku bintu ebipya bye twaligezesezzaako, oboolyawo n'okuwa omukisa eri ebintu ebipya bye tutawanga ku mukisa, bye tutagezesangako. Olw'ensonga nti otya okufumbirwa oba otya okuwasa n'otya okubaako omuntu gw'owa omukisa. Ogezeeko, ayinza obutafaanana kitaawo, ayinza obutafaanana maama wo, wabula n'otya okuwaayo omukisa okubaako ky'okola. Ne mu bulamu bw'ensi eno abamu ku ffe tulemereddwa okugoba ebirooto byaffe olw'ensonga nti tujjudde okutya. Ate ng'okutya kuno kujja kutuleetera okwejjusa. Tugezeseeko ku bintu ebipya. Twandyagadde okubigezesaako bangi ku ffe, naye ekitusibye emabega kwe kutya kuno kwe njogerako olunaku olwaleero. Okutya kuno kutulemesa n'okutulemesa okugoberera ebiruubirirwa, ebigendererwa byaffe, ebirooto byaffe, n'obeerawo n'ekirooto n'okituulako olw'ensonga nti munda mu ggwe muli ojjudde okutya. Kale okutya kuno nze nkukyayira ddala, kubanga tekutwagaliza kalungi konna. Okutya kuno kutuddiza ddala emabega, akiyita okutuzza mu kyalo, olw'ensonga nti ojjudde okutya, ojjudde fear, ate nga tekutugattako, tekutwongera ku kintu kyonna mu bulamu bw'ensi eno. Kale okutya si kulungi nnyo. Kaakati nze omumbejja w'emitima wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast, ekibuuzo kye neebuuza era ekibuuzo ekigenda okutuyamba okulwanisa okutya kuno kiri kimu kyokka, nti tuyinza tutya okweŋŋanga okutya kuno. How do we face fear? How are we going to face fear? Tutya nnyo, tulina okutya kungi nnyo munda mu ffe, naye ekigenda okuba nga kiggulawo enzigi zaffe, okuba nga twejjamu okutya okwo
kwebuuza kati tukoze tutya ekikolo n'eddagala ebigenda okutuggyako okutya okwo bannange kyekiriwa. Ekisookera ddala tuteekwa okutegeera fear oba okutya kyeki. Bwe tutakitegeere okutya kujja kusigala nga kutambulira wamu naffe buli gye tudda. Nti bwe tuwulira munda muli nga tutidde, nsaba tusse ku mukka. Let's take a deep breath. Kigezeseeko ekyo kye nkoze. Naddala kati ne wuba tojjudde kutya ssaawa eno, ombuulire oba owulire empulira gye kikuleetera singa ossa ku mukka ogwo. Taking that deep breath is very important. Era twebuuze n'ekibuuzo nti okutya kuno kwa ddala oba just kuli mu birowoozo byaffe. Ekyo nakyo kikulu nnyo okumanya, kuba abasinga ku ffe tutya n'ebintu bye tutalabako wabula nga tutya ebyo ebiri mu birowoozo byaffe. Kaakati ekyo nakyo kikulu nnyo okuba nga tukyebuuza. Ekiddako nga tumaze okussa ku mukka ogwo, tubeeko omuntu omu eyo gwe twesiga era tumwesigisa okutya kwaffe kuno, tuwugireko naye oba oli awo. Omuntu omu oyo nno asobola okubeerera ddala nze omumbejja w'emitima, a gifted soul healer and mental health awareness advocate. Oba kale emirembe togiwulira mu nze, osobola okugiwulira mu muntu akuli okumpi. Asobola okuba maama wo, asobola okuba taata wo, asobola okuba owooluganda lwo, asobola okuba mukwano gwo, oba omuntu yenna yenna gw'oguddeko eyo. It could be a stranger nga gw'owuliriddemu emirembe okuba ng'obutolera ekyama kyekyo ekyokuba nti ojjudde nnyo okutya ate ng'era n'okutya kuno kukusibye emabega. Kale nno kikulu nnyo okwogera ku kintu ekiba kituluma oba ekyo kye tuwulira nti kitulemesezza ebintu bingi, olw'ensonga nti buli we tugabana empulira gye tuwuliramu munda muli mu ffe ne muntu munnaffe omulala eyo, kisobolera ddala okukendeeza ku kutya kuno kwe tuwulira munda mu ffe ko n'okwanguyirwa okukulwanyisa. Tujjukire na kino omulonzi andaba eyo nti okutya kuno tekuteekeddwa kutufuga olw'ensonga nti tuli bavumu nnyo nga gye nkomezza okusinga okutya okwo. Oli muntu mulamba ate otya ekintu ky'otalabako, otya ekintu ky'otakwatangako, otya ekintu ky'otalisisinkana. Tuli b'amaanyi nnyo n'okukirawo. Buli we tuwulira okutya kuno munda mu ffe, twongera okuba abavumu era ab'amaanyi, era nga bwe tutyo bwe tulina okuba nga tutambuza obulamu bwaffe. Nti buli we kugezaako okujja, tusobola okukukuba enkokola ne tukukuba ebikonde byonna byonna ne tukugamba nti lino si kkubo lyo, tojja kutuyingirira ku ebyo bye tuteekeddwa okuba. Ekisembayo nga mmaliriza, tube ba kisa nnyo gye tuli. Tube ba kisa nnyo gye tuli. Kiri very okay omuntu okuwulira ng'otidde nnyo ebiseera ebisinga oba kale oluusi, naye ate kikulu nnyo oba ekikulu kiri nti tulina okweyongerayo mu maaso mpola mpola, step by step as we move forward. Toli wekka, ekyo nakyo kijjukire. Ffenna tusobola okuwona ne tubeera mu nsi muno n'emirembe. Emirembe kintu kikulu nnyo, kiri very priceless. Tekiriiko muwendo, emirembe tebagula migule, wabula ffe ffennyini ffe tuteekeddwa okuba nga twewa emirembe egyo. Nyongera okukwaniriza era okukwebaza okubeerako wano naffe n'okumpuliriza ku Omumbejja w'Emitima Voice Podcast. Nga mmaliriza mukwano gwange era nkujjukiza okunyiga akapeesa ako aka subscribe singa oba oli awo ebigambo bino birina kye bikugasseeko oba ng'olina ky'oyizeemu olunaku lwaleero. Kijja kutusanyusa nnyo okwongera okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitali zimu buli lunaku nga naawe oli omu ku ffe, olw'ensonga nti onyiza akapeesa ako akaliga ekigambo subscribe ate n'otakomaoko n'onyiga n'akadaako ka notification bell okusobola okuba nga gwasooka buli kadde okufuna ka message akakulaga nti Omumbejja w'Emitima era Omumbejja w'Obutonde bw'ensi ataddeyo ka vidiyo akapya. Kale nno kikulu nnyo mukwano gwange n'osubscribinga, n'otakoma ku subscribinga kokka
wabula n'osharinga ne vidiyo zaffe zonna links zikoppe osharinge ne banna abalala bonna ate era oyiteeyitemu olabe vidiyo zaffe endala zonna oba oliawo zijja kukyusiza ddala obulamu bwo, ekyo nkikakasa. Bwe bali kuwuliriza, let us stay strong, let us stay hopeful and keep shining our light. Nze eddoboozi erinnyonnyogera Matrigo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate. Bwe bali nnyo kubaawo.